Ebbanja lya Uganda lyewoze ebweru ne munda mu ggwanga kati lisukka obuwumbi emitwalo 9 ez'ensimbi za kuno. Olwaleero kitegeerekese nti ebbanja lya gavumenti ya Uganda mu banka enkulu lituuse ku buwumbi 610 ekituuse n'okukosa abasuubuzi abaagala okwewola. Bino biviiriddeyo mu lutuula lw'akakiiko akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti akabadde kasinkanya abakulu okuva mu banka enkulu. Bano babadde bakulembeddwamu amyuka ssenkulu wa banka eno Michael Ating'ego era nga babadde bazze kuddamu bibuuzo ku ngeri gye baasaasaanyamu ensimbi mu waggwe by'ensimbi 2022-2023. Now, if government is out there borrowing a lot of money from the markets, it means that the rate at which government borrows money goes up. Now, remember, government is considered a risk-free borrower. So if they are going to lend you and me, Honorable, if they are going to lend you and me, they are going to mark up. Emabegako emyaka mitono nnyo libadde ku 2.5 trillion naye almost kati iri mu 6.5 trillion. Kitegeeza sente nnyingi eziba zeewolebwa mu Bank of Uganda gavumenti ze yeewola kyokka ate n'ezitasasula mu budde kubanga ekyo kya affecting economy. Akakiiko kayise minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ajjannyonnyola lwaki gavumenti tesasula ssente zigibanjibwa banka enkulu ezatandika okulinnya mu Agwa 2020 eggwanga we lyalumbibwa ekirwadde ki COVID-19. So tusabye tukanyiza tusabe mukulu waffe kadde waffe Muzeeyi Kasaija Minister of Finance ajja atubuulire lwaki tebasasula Bank of Uganda. Wache baagala kati baagala kukoma okuzinda ggwanika nti ba recapitalizing Bank of Uganda nti basobole okugidizaawo ku ssente. Tulowooza nti economy tetambula bwetyo. Ng'olwaleero almost tugenda mu 7 trillions nga wano ku furo ya parliament bakuleetera supplementary budget nti sente zibadde genda osasula ebbanja lya Bank of Uganda tuzikutte ne tuziwa abalala oba ne tuziwa entity. Mu ngeri emu aba banka ya Uganda balabudde bannayuganda bakozesa ensimbi ez'okumutimbagano oba cryptocurrency nti bali mu bulabe okufiirwa ssente zaabwe kubanga eggwanga teririna mateeka galuŋŋamya nkola eno. Bwe twasisinkana bekikwatako era batugamba nti tebasobola kukimplementinga kubanga tewali tteeka. Kati etteeka eryo ekisooka omuntu ayagala nnyo etteeka Bank of Uganda, omuntu owokubiri Ministry of Finance. Kati bebanda badde babaga etteeka ne bagamba nti twagala etteeka lino kubanga tulina obuzibu ku kintu kino. Ating'ego era asinzidde mu kakiiko kano n'ategeeza ng'okubulawo okwakulira banka eno mu bujjuvu bw'okutalina ngeri yonna gye kukozesezaamu ntambuza ya mirimu. Kinajjukirwa nti eyali akulira emirimu mu banka ya Uganda Emmanuel Tumusime Mutebire yafa mu January w'omwaka gwa 2022 ng'okuva olwo ekifo kye tekinnajjuzibwa. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.